yandyagadde maybe abantu bayinza okwagala okugalinnyirira naye yabifulumizza then mulimu ne kaadi za banks naye ng'akola ki okuweerera n'okusasula obuyambi okulaga proof ku bimusibwako ekisooka agamba takubanga ku mukazi bannange kati lwaki oli abawaayiriza nti bamukuba anti nkugambye ekyokubiri ebigambibwa nti talabirira n'atuwa obujulizi bwa ssente transactions za ssente zabadde ng'akola ki lunaku lumu Amiri yagamba honey can I ask you one question Koli n'amugamba ddu bulirayo ekintu kimu bwe kiti kye nali nkoze mu bulamu bwo n'osanyuka era n'okijjukira n'osiima ate bwe tekiriiwo nsiime biki najja kusasula bbiru za ddwaliro kwagala abaana okutuguliranga ku shuga ne rice omukyala owulidde naawe okimanyi naye otherwise ebirungi olina bingi naye si bingi nnyo kati obaana tebasoma nga siwuliddemu kusasula ku school fees bills okusasula ki bills ddamu osomera Becky byawandiika kusasula bills za ddwaliro eza ddwaliro abadde specific okusasula bills z'eddwaliro naye mu byasose n'eddwaliro baali bali mugjeeko kati kitereezeddwa abaana okubaagala n'okutugulira ku shuga ne rice kati mbw olwo oba omaze ebirungi olina bingi but naawe lwakuba ekibi kimu kibikka ebirungi bingi naawe okimanyi naye otherwise ebirungi olina bingi ono najja nagamba hani onangira nnyo sometimes amaanyi ne ganzigwamu nendowooza oba nkole ki hani you know me wembaamu n'akasente my family first sente zange sirina walala wenziteeka era olizifuna bwe nti either ku nnyumba oba ku baana olaba sikyefaako nga muntu the house is stressing me a lot njagala gimala okay now this confirms ebigambo abaana tebambala tebasoma olyoka ogula akaceere n'akasukaali ate ono agenze mu lutalo lw'abakazi no anti kati tetwasaze sayidi nti obanze twagala kutereeza butereeza maka g'abaali bannaayi twagala kutereeza amaka g'Amiri we banayawukana ogugwa n'afumbayo ate bayanayawuka n'emeka tutereeza amaka oge oyawula mawule tutereeza amaka oyawula mawule oyawula gaaki tebambala oba tebasoma baana bana balamba gogula kasukaali nakaceere ate ogattulula si abaana bambala kati gwe naye bw'oba oli mu lubu lwabo abasajja balowooza nti bw'ogula akasukaali nakaceere oba omaze ama omwana kasaalya ebirala katonda ayamba bannaye wulira omulembe gwa Ponsiyo sifira ku baana bannaye era baana mmwe mufube nnyo mukubule mangu mwekolere wabya banno omwana asobola okwekolera omukisa ogwe era nze nvaayo mugambe musajja kati muwulirize ebigambo bino tolowooza mbu bw'olaga abaana omukwano omungi oba obawadde kyakulya tolowooza nti bw'ogula akakiro ka sukaali n'ak'omuceere mbu baba bagenda kwambala ako tonafuya kiro esigale nga kiro kakiro kaba kakiro esigala kiro tolowooza nti kakiro n'akasukaali bye bigenda obbasomeza ate n'oyinza n'okuba ng'ogamba mbu ogula sukaali n'akaceere nga nabyo mu mwezi obigula omulundi gumu kati kakiro bakalyemu emirundi emeka mumpe ku Amiri ono nedda bannange mulimba bannange mulimba bw'oba ogusanzewo ogula kasukaali nakaceere gula nsawo teekaawo maama kansuubire muli bulungi nze nga nze siri fayini olw'ebigambo ebitambula ku famire yange ku baana bange ku maama w'abaana bange tebinsanyusa era omutima mbadde nga sisula bulungi omutima gugenda kwabika era famire zaffe nga zigezaako okuŋŋamba Amiri tovaayo kwogera Amiri tewennyonnyolako nate nga sennyonnyolako bwe mba sennyonnyoddeeko famire yange bagiteeka wansi nange nze kennyini banteeka wansi simanyi biruubirirwa byabwe ki simanyi ensonga ddala esooka ensonga ebigambibwa nti
sirabirira baana bange, abaana bange mbalabirira, abaana bange mbalabirira okuva lwe baazaalibwa. Anti nento eddagala twagendayo ku Heather, twalina mu covid, twalinywera ku Malukomu, Rubaga abasawo nabo banjulira era twagendayo okutandika okunywa eddagala era nze yasasula buli kimu. Abaana bange mbalabirira, tewali n'omu era wabeerayo omuntu yenna avaayo n'agamba nti yakwata lisiiti tewa yasasulira ekintu kyonna kyonna ku mwana wange agireete. Neno olaba omuntu tababeeramu, ebigambo tebivuddemu ffe babiri ate ne mubabiliivinga nga boogera ebigambo ebyo ebinzikakkanya. Sikubangako mukyala wange, sikubangako maama w'abaana bange, simukubangako era sine eri mu vidiyo etambula. Maybe they wanted to portray biri ebirala ebya past relationships, maybe nga kye baali baagala okulaga. Enze simukubangako bya bulimba. Era mbasaba omuntu yenna avaayo ng'ayogera akakkanya omu ku ffe n'abaana bange yeenoonyeza bibye. Era nze mba mulaba ng'omuntu aduumirwa enjala. Siina nze buzibu na famire yange bonna, yadde obutakkanya bubeerawo, naye tulowooze ku baana, tuve mu bino ono yankola kino ono yakola kiri, si birungi. Tulowooze ku baana kuba bba abaana bajja kubeerawo lubeerera era bagenda kulabalaba ebintu bino. Sajja atuukiridde. Ani atuukiridde? Abasajja obalaba aprotektize maama w'abaana be. Ate omanyi mwayiga okwagala okufuna sympathy, oyogera okiikakiika ensinga oti tugambe nti oyogera ge mazima, okiika ensinga okiika. Abo abasajja bati batono mu nsi. Era ku Amiri kwe tutandika ffene tumusimba emabega. Nina mukwano gwange abadde aŋŋamba mbu oluusi abakazi we tukolera ensobi kuba nti tusuubira bingi okuva gy'oli Saimo, oluusi nga tebijja mu busobozi, bw'ozaala bikibireke. Bw'oba omanyi abaana abasatu togenda kusobola balabirira ngeza bugeza, tozaala bireke. Ani gw'abazaalira agenda balabirira? Ani agenda balabirira sebo? Bannange mutumenya olw'okuba omanyi omukazi afunamu kasente n'omulekerera. Kati yakola kati. Mutumenya kati n'olweka tukibaatulire mmwe basajja mmwe. Temutumenya. Bw'oba omanyi obusobozi tonnabufuna bireke, teweetikka buvunaanyizibwa bungi. Zaalayo kamu bubiri biveeko. Zaalayo kamu k'onaasobola okulabirira. Tolina kikuzaaza bana bataano ng'omanyi ensawo yange enzaawo weekoma. Tozaala bagenda kutubonyabonya oba bagenda kubonaabona. Mutumenya lwakuba omukazi akolamu kasente owagaanye omukazi ajja kuyambawo. Kamba buulire omukazi ne bw'aba akola yeetaagamu okuyambibwako nga ggwe omusajja. Yes. Kati okiikakiika ensingo mbu tugambe tutya tolabirira baana. Nange bannaye kanjogereko. Kale yogera. Abasajja tutulugunyizibwa. Abasajja tuwaayirizibwa. Tuteereddwako agantu aganene ate ng'ensi teriiwo. Mugakola. Ng'ensi teriiwo tuwolereza. Walabye ka video omuwala ndozaadde graduation ye n'ayogera ku bantu be yeebaza, n'ayogera mama wange kojja wange. Wano mu background yabaawo amugamba taatawo yakyuse bwati n'agamba tombuulira n'obusungu obungi n'amaziga ne gamuyitiramu awo. Maama yamugamba taatawo mubi. Anti bwe tukula naffe tulaba. Era taata abadde omulungi alabika. Maama aba yakula akugamba kati olaba school fees akubuze taata waali eri aweerera baganda balala. Era bw'oba tompeeredde kitegeeza olina gy'oziteeka. Anti bwe taata waalemu okuweerera naye nga teziriiyo. Ate zitya tozaala. Bwe mundirekera awo obwo obukyayi ate tozaala kakati aliwo yanifunye omukisa okunyumirwa ensi singa teyazaalibwa. Buli mwana ajja n'omukisa gwe. Ate omwana n'omukisa gwe ng'ogenda baleka batubonyebonye ku nsoba baboneebone. Awo tuve nawo. No. Uliriza bigambo bino. Nziza njani. Abasajja tubonyebonyezebwa, abasajja ate twatandise n'okkubwa. Bwe baba babawaayiriza nga ddala nga maama ataddemu omwana ebigambo ebibi
bwenkula ngenda kwerabira. Ogenda kwerabira wa? Gina birabira ndala taata mama yali amuwaayiriza oba yali teyamuwa oba tamuwaayiriza ddala obuvunaanyizibwa abutwala. Omuntu gw'otaakula n'ebbondi ogenda gijjawo omutegeere. Osindika kakiro ka ssukaali n'ayiza akaceere oyinza n'okuba nga otusonera ku ggwa. Wamma kaakati awo nga tuvuddewo naye nga basajja tutandise n'okutubonyaabonyezebwa. Tugenda tutuulamu. Enkola y'akassukaali n'akaceere mulimba. Kaakati emyezi ena kibadde gigenda mu etaano emabega. Ojjukira Kapero yagenda ku ofiisi za Nuupu. Yes. Ng'awulidde abakulu bagamba omukulu tava ku nnyonyi. Emabega kaawo yali mboozi. Omukulu tava ku nnyonyi swaga agikumira nnyo ku ki? Ku nnyonyi. Kati Kapere bw'awulira nti omukulu tava ku nnyonyi. N'agamba kanneewo. Nga ye ntebe akoma wano okubayita. Naga kampubeyo olubulu ekigere. Mabeera awo nga gwe kyolabanga ekibi ati waliwo agamba bannaye Mukama Katonda. Ate gwe tomanyi nnyonyi esooka. Kapere baamulinyisiza ennyonyi. Lufo